No equal pay. No class. No class. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi oguwedde abasomesa b'amasomo ga arts nga bali wansi w'ekibiina kyabwe ki Uganda National Professional Humanities Union batandika akeediimo kaabwe nga bawakanya ekya gavumenti okubalimbalimba okubongeza omusaala nga bwe yakola ku bannaabwe aba sciences. Wadde nga gavumenti yagezaako okwogerezeganya nabo, bano babadde bakomba kwerima obutadda mu kibiina okutuusa nga ssente zaabwe zongezeddwa zonna nga bwe bazze basuubizibwa. Etugamba egenda twongeza omusaala mu financial year eya 2026-2027 kyetuganye fenga Central Region. Ekirala etugamba tuwa percentage ya 25 netugamba it's not fair. Bwe babanga bannaffe abalala bo babongeza nga tebiriiko bya percentage, lwaki ffe bebongeza mu percentages? Wabula olunaku olw'eggulo bano basisinkanye omukulembeze w'eggwanga era n'abasuubiza okubongeza omusaala mu bitundutundu okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Mu bitundutundu phased manner atanga 25% bwetutyo kufa ekibera 100%. Okusinziira ku minisita w'ebyenjigiriza ebya waggulu John Kirizesto Muyingo ategeezezza nti era bano basuubiziddwa okuzimbirwa amayumba g'okusulamu ku masomero gye basomesa. Tukiriziganya okufunanya ssente nga gavumenti ssente okusobozesa okuzimbira abasomesa baffe amayumba ku masomero gye basomesa. Kituyambe tugatambula ngendo mpanvu, kibayambe okubeera nti basobola okukola omulimu gwabwe omulungi. Mu birala bye baaweereddwa kye ky'okuteeka ensimbi mu ssako yaabwe bebbulula okuva mu mabanja ge balimu. Ssako y'abasomesa abo naye yateereddwamu ejjamba ya biliyoni 2. Finance yalagiddwa anoonye ssente ezo mu nnambiro. Oluvannyuma lw'okusuubizibwa bino abasomesa basazeewo okudda mu kibiina nga bwe balinda ekinaddako. Bannaffe abali eyo tubagamba nti tuddeyo tusomese abaana b'eggwanga abo ababadde bamaze wiiki 4 nga tebasoma nga bwe tulinda gavumenti. Abamu ku bakulembeze b'abasomesa be twogedde nabo batunnyonnyodde ekibapondoosezza ne batuuka n'okukkiriza ssente zaabwe zongezebwe mu musolesoole. Commitment ezo ze tubadde tuyimirirako ze tugamba tetuzirya zibadde ziweebwa public service. Naye ku luno omukulembeze w'eggwanga ye yasazeewo nga nange mwerabirako ddala ne bannange y'ensonga lwaki tunaffe tusazeewo okuyimiriza akeediimo kaffe. Wabula bano baweze nti ewatali kulonzalonza singa ebisuubizo bino tebiiteekebwe mu nkola baakuddamu nate okuteeka wansi ebikola. Tuyimirizeemu akeediimo kaffe okutuusa nga bwe tumonitaringa bino ebintu nga bwe tugoberera bino ebintu gavumenti byezze tusuubiza mu financial year eno bw'etabikolako tuyimirizzaamu buyimiriza tujja kuddamu singa ebeera tebikoze. Bw'atyo minisita Jesse Muyingo bano abakalaatidde okusomesa abaana ebyo bye bafiiriddwa mu bbanga lino. Tusala amagezi okulaba nti wiiki 3 ziri omulimu gwe wetukola gwe tutakoze tusala amagezi okulaba nti tugukola nga ttaamu tennaggwaako. Abaana baffe balina okufiirwa tutambulire wamu kulaakulanya eggwanga lyaffe. Tugenda basomesa mu tayimu eno esigaddeyo okukwataganya n'ebyo biva misinze mu olw'eggulo mu tuntu tugenda kubeera ku masomero most of the time okulaba nga tukavaringa waaka amisingiddwa. Abasomesa ba arts abali mu 1,700 be basuubirwa okwongezebwa omusaala era ng'omuwendo gwa biliyoni eziri mu 5.9 ze zisuubirwa okubasaasaanyizibwako mu bbanga ery'emyaka 4 we linaggweerako. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.